Attorney Ali Nubian Lee, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Nakawa Division, Electoral Area, Kampala. Basiimye bakulembere naddala okubatuusaako obuweereza ofiisi y'obwa meeya bw'erina okuba ng'etuusa eri abantu b'omu Nakawa. Twagala kugenda mu buweereza bw'abantu ate nga tusobolera ddala okuweereza abantu. So bingi bye tugenda okukola, tumanye ebizibu bya Nakawa kubanga nnizaalwa ya Munakawa, nkulidde mu Nakawa. Kale nyinza obutabimenya bimenya byonna bina ssaawa zino olw'obudde naye nga ngenda baweereza ate nga ndi munnankyukakyuka atagenda kwefuulafuula. Mpangudde mu butuufu for unknown reasons. I don't know lwaki omukyala tampadde declaration form naye akikoze misana ng'ensi yonna eraba. Ebyo byonna tubyetegekera nga tuvuganya. Nina ensonga zange nnya zenzirikanyizaako emirimu mu Kawempe. Okulaakulanya Kawempe n'abantu baayo, okulaakulanya ebyenjigiriza mu division y'e Kawempe, okulaakulanya omutindo gw'ebyobulamu mu division yaffe y'e Kawempe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.